Let's music. So please come back. It's okay. Naye waliwo mulumulo gwetwali tesinaba mwaliriza ate ngaali busy moving up and down South Africa and here. Ngamba okay, nasooke muweemu space. Eno space emutute butwazi. Yes. Space emutute butwazi. Because we want to open everything else. Yes. Abantu kuyalinga eyaleero. Yes. Yeah, it's true. I met Pastor, we dated, he was my boyfriend since 2008 and we were together for 8 good years, sharing a lot. Era byonna bye mwalaba, everything byonna bye twabikola ffenna because we are dating. Twayagala making official naye Katonda si bwe yasalawo. Yes. Olw'ensonga nti having fights ezo n'ebyabaawo twaddemu okukwatagana kabanga kaali kayise. This time we wanted to focus on business kubanga emitwe gyaffe ebiri nga bw'ogigatta nga gikola magic mu music, nga gikola magic mu business, nga gikola magic mu church, ng'ekintu kibeeramu Katonda kitegeera. So twali tufokasinze ku ekyo kuba twagamba tolaba nti amaanyi gaffe bwe gaba nga tegali wamu, buli muntu wabawo ekimubulako. Olaba nga Magi tawera, olaba nga Pastor tawera, kitegeera. So bwe tugatta force eno ne fan bases zaffe zisobola okukomawo ekintu ekiddamu ekikwatanga bwe kyali. Twali bagezi nnyo ku bintu byonna bye twakola. Tubadde tulaba ku Uganda ogenda n'ebiseera nga tuwulira mwafunamu obutawaanya Pastor yabakyanga mwembi mwali bakyangabe akituuseemu This is my G. This is my G. To me, never. What I know, stress esobola okumutta yeyo okufera. Sente ze bamufera omanyi yali mugezi nnyo nga tamalaga bamufera sente. Yes, bamufera sente. Byebimugereranga biki tebimumenya kintu ekyamumenya. Babamuka sente zibalirwamuka. Ekyo sisobola kukyogera. Sente nyingi naye byaggwebyo kasita. Ebintingana nti koine ekyapa kyawano. I laugh in confusion. Mama nankisanzeewa neerekera nga nkisanzeewa sikirabanga nako ekyapa si buli kimuuza nakyoka wano bino ebintu twakola ebintu byaffe birimu okwagala nga birimu okwewaayo nga tegavuddewo so kati wali opapa ki. And I came here, I talked to my friend. Ennyo nga bavuddeyo ne bakomerera Pastor awo ne bagamba abadde ne siriimu kisa asaffe mutuufu eddiini yammwe eyogera ku kukomerera muntu ng'afudde newankubadde mulina obutakkaanya wakati wamu era kikyosobola okubagamba ababiri abo. Pastor Male is my friend. Bw'aba nga yabyogedde ate Ssenyonga I'm shocked. Ne Ssenyonga sibiinako bizibu. I've never met him. But bwe baba nga bayogedde nti omuntu asaanidde afe, I don't think nti omuntu siriimu olinnya piki nekuba tugende deep. Yesaagala ate otuuka okunyanika otuukaawo. No, nze nkunyonyodde bwe weya discordant abo bakitegeera bagende n'ekyo.
that's why you couldn't be together forever. Nesirimu muleme mukuliriza nnyo nti no kizibu kyamaanyi nnyo. I supported him kuba yali mukwano gwange bye yankolera bingi ne mwa sigenda kukulekerera kankubeererewo. Okay, tweyanza nnyo nnyama kati katono nnyo kuwadde nga gyendi bakoma okulaba ng'emikolo makunale gibaddewo emizibu ennyo etaano ogagazaaki emba siriyo gojje tulimu tekirina buzibu buli muntu akola kisanyusa mutima gwe mba navayo mwezi gumu ani aŋŋamba nti nina obeerayo for life bakiwandiikawo omupya oba omukadde bonna gye bali balungi kyonna kye mba mwagadde mune omuntu kyawulira okumpita wadde embogenda nakyo nzaani ompita kyoyagala buli omu ekimusanyusa kino kyo sijjako wakyogera kyesobola kwerabira laavu yeri music laavu yeri teri muntu agiyina sinnaba mulaba bukyanga nva wano nkozeko n'abantu abamu naye nga teri amutuuka era kyobulaba mbadde nkyalemereddwa bayibawe n'okuddaye nga sinafuna muntu alina jinja eyo mu music nga nkyamubuliddwa buli gwekola nga olya ddala kwegalinga eyansetingira standards nti wano woolina okukolera buli mba noonya the pastor igayiniu okola naawe musically so kyesasobola kwerabira ekyo kati pastor afudde otugambye okyanoonya omuntu asobola okuba mutulubali yalimu bwetudda mu love for music tukitwale nti kati okiteeredde ddala ngeri kyavudde mu bulamu bwensi sisobola kukita era I'll keep on ngangezaako paka sisobola kukita waye yakozesanga ekigambo ekigamba nti ekintu ekitayogera kinnema kitya so nina okukozesa ekintu ekyo sisobola byerabira twamanyako nti olwafunamu okutabana ne pastor naye at the moment babadde amenyiga relationship ya kati ate gwe kibadde kitya nze ono kyayogera siddamu ono ye general wagamba nti kati emundu zivuge nga zivuga nga tujja wagamba nti kati sawa yakuweta kyayogera kyekiba afolo ebyentingana nti mwembi mwayagala ku mwami ono ani yatulaba ewuwa omuntu osobola mugana kwogera kyalowooza kuba sirina buyinza eri kyoyogera oli waddembe okwera kyoyagala naye nga amazima gali nti nze naye tugamanyi era singa bukyali nti twayagala tulaba alowooza okikolekera abagoberezi ba pasita mu kaseera ak'okunyulwa ke balimu n'abali eyo bonna bamukomerera essaawa eno wadde eri abagoberezi be bambi bafube bagume bamusabire nnyo basabire famire abaana babakumeekume bambi bamubeererewo bamugayidinge naddala abakulu ba caaki bababeererewo n'omwoyo gw'omugenzi bagusabire gwumule mirembe abamukomerera okufa si musango nti ffenna tuli bakufa osobola n'omukomerera essaawa eyo n'ofuluma wali akamotoka ne kakkuba n'emotoka obutakuba n'obwebaka n'otazuukuka so who am I to judge byonna bye yakola naye muntu ffenna sigamba nti n'abamukomerera they are perfect n'abamukomerera bennyini tebali perfect nabo balina bye bakola so sisobola mujaji nga bula nsonyiwa busonyi byonna ebyabaawo tugende mu maaso ate tuneesibako ekyo kimu buli wookuma obukyayi mu mutima gwo tomovinga on kwa nakikolako ko bayiba sijja kwegaana bwe twafunira obutakkaanya obwo bonna nga nina obusungu era nakyogerako ne kupesinanga nti senga mbadde n'emmundu mulumba ne musanga nga mutulisizza naye with time nagenda nzikakkana nga nemeddwa n'okumufu tolina kirala ky'oba olowooza okugjako obusungu obwo naye with time nengenda nga nzikakkana nekiggwa nontanga nomulabu videos nga nsekana busesi nengamba ono ye wokitabuti so olina kusonyiwa busonyi I think tweyanza nnyo tweyanza